tugenda kubeera Lugogo Cricket Oval. Bannange naye nga mwana mulenzi munnange King Saha avuddeyo wali n'akakasa munnange konsati nno azzeemu munnange ate okulumba Lugogo. Bye ŋŋenda okubeera nga nkubuulyako mu maaso awo tubiyiteeyitemukko. Mpozzi era ku sayidi y'emu bannange mukyala Daniela Atimu bannange abadde anyumidde Gomez esayidi eno. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo ne Chameleone munnange esayidi eno wulira agatambula ku mwana mulenzi oyo. Ate nga ku sayidi y'emu ne Cindy naye mulina munnange mu maaso awo abadde akakasa. Bambita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi era nga kansooke nkutegeezeko nti nno omuyimbi King Saha avuddeyo munnange nsoose ne ndowooza nti nno babyakusaaga naye munnange mbadde ntambulatambula awo ndi mu kunoonyereza awo ngenze okulaba munnange ngwa katambi kano era nga jjukira nti neeno yabadde live era nga mwana mulenzi yennyini mu ddoboozi lye ng'ali mu kakasa munnange 360 concert era nga munnange bigenda kubeera biralamu era nga boogezaako okulaba abadde ali mu kakasa mwana mulenzi ono omuyimbi King Saha era nga actually kansooke nkuweeko katambi kano owuli engeri gy'abadde akakasaamu. Ennaku z'omwezi 21 August November tugenda kubeera Lugogo Cricket Oval. Yeah. 21st November confirmed Lugogo Cricket Oval. Bye for now. You don't know. Nkapo olabaawo naye nga munnange byebyo bikyagenda mu maaso era kw'osana kaakatambi nako katredinze nnyo yali amiitinzeko munnange ate mwana muwala Shadia TikToker era nga munnange ate baafunamukko akadde esayidi eyo nga avisitinzeko oba nga mwana muwala oyo Shadia nga amukyaliddeko wali munnange ate ennakawuka mu maka ge naye nga byebyo munnange ate ebitambula ku mwana mulenzi oyo King Saha konsati era nga azzeemu munnange ate mwana mulenzi ono King Saha n'alumba Lugogo nga 21 munnange ate November esayidi eyo mwana mulenzi oyo bw'atyo bw'abadde akakasa. Katugende mu maaso wali omukyala munnange Daniela Atimu wali avuddeyo munnange bambi abadde anyumidde Gomez wali wonna nkogambye jjukira nti nno asinzira munnange ate wali mu America osaate n'abaana jjukira nti nno abaana ba Chameleone yabalina munnange ate mu America era ng'abeera nabo nga boogezako munnange ate okuwulira nga bwenkunnyonnyola naye nga ebifaananyi bino bibadde bikutte akati ku Facebook, Instagram kwosaate ne TikTok omukyala bambi ng'ali ne mukwano gwe munnange ate omukyala wali bonna babadde munnange ate banyumye okukamalako obumazi ye mukyala nno munnange ate Daniela Atimu era nga bwe nti leero bwe mucekinzeko esayidi eno. Katugende mu maaso wali Chameleone nno avuddeyo munnange wali n'akakasa ali mu kulumba munnange ate South Sudan. Mwana mulenzi ono abadde yakuba wali munnange ate Kenya, Rwanda, Tanzania kakati nno ku mulundi guno munnange alumbye munnange ate South Sudan era nga bogezaako okulaba munnange ate post eyo kakati era ku sayidi y'emu mwana mulenzi ono munnange Chameleone abaddeko mu saaluuni wano nga bali musalaasalako munnange ate kunvirize nga bali muyoyota munnange ate wali. Mwana mulenzi oyo abadde bambi ng'ali muyoyota era nga boogezako okulaba mwana mulenzi ono era nga bwenti leero bwe mucekinzeko Chameleone nga ali fit nnyo era nga boogezako munnange ate okulaba mu katambi ako. Katugende mu maaso wali Cindy Sanyu avuddeyo munnange wali abaddeko kono ekifo bambi kyabadde ali mu konfaminga era nga gyagenda okubeera so sinatuwamu kaawo Echo ne ŋŋamba bannange atuwaddemu kaawo akapeera akatambi kano kabadde katredinga wali ku mukutu ogwa TikTok nga kakutte omubabiro wali wonna jjukira nti n'ebitredinga ate tubijjayo naawe n'osobola okulaba ebifa munnange ate ku muyimbi wo.
Hey, now jam it again. It's selector, bring it back again. Me say, come see that we are on the city. Hey, what's up, people? This Cindy Biebo Muimbo wakabe ku TV to the king herself. Kati abantu bangabe machindi ku Sunday December yoguno mwezi gwa June nga 2029. Ngenda kubanga nchikuba ne bandi yange yonna ku Jovia City temusuba kigenda kuba kyakabinyo. Komsibi Biebe. Wow naye nga ye mwana muwala munangate omuyimbi Cindy Sanyu era nga bwenti leero bwe mucekinzeko kakasa nti no video ogituwera like ko site na subscribe nga byonna ebisigadde oba ogenda bitulekera wano ku Jaminant Yugi tujja kubanga tukwa update yonna enaba efayo esaide yo ku celebrity wo.